Fefe. Alistede ogamba otya baba. Katugambe gwe congratulations oba tusigambe Karole Kasita. Tusooka tuziwe Karole Kasita. Karole Kasita, congratulations. Obugalo. Nengoyinza muwa message si for now kubanga ko tokikolanga ko mwana akikoze. Kituufu mwana. Kyanyiza omugamba Karole Kasita, I'm so proud of you. Oh my God. Oba mugambe ki. I'm so proud of her. Mukazi akola nnyo, mukazi wa maanyi, sijja kulimba. I'm so proud of you, that's what I can tell you. Yeah man, keep going. The world loves you so much. Uganda loves you so much. Everyone loves you so much. Keep going dear. Let nobody tell you that you can't do it. You have shown that to us and to everyone, and we are so proud of you. Just keep going. The sky is the limit. Big up Mama Sita. Oloze bigambo mbibaze no bibala. Bisusenyo kuyowadde omukyala. Olimba. Wallahi. Ate kati just talk kuba tetulina budde ebyokwogera bingi nnyo. Omuntu oyinza n'omuleetera okulowooza ebirala. Ebiki? Oba bannange oba beeravinga oba beekola ki kubanga ebigambo bingi. Buli omu akkirizibwa okulowooza kyalowooza ku Uganda gye tulimu wano. Buli omu akkirizibwa. Baleka ki? Muki oli kisumuluzo agambye ki lete kisumuluzo ki oli kisumuluzo yingiza into my heart, you're the key to my heart, key to my soul, key to my life, baby enjoy the show, key to my heart, key to my soul. Kayimba kapya bakayita ki okawerezaako muntu yena akusumulula emisuwa nga bwakukwata kuba ati emisuwa gisumulukuka kuba era buli omu ayina yamusumulula. Tulina ba vixens bangi mu Uganda muno. Lwaki Karole Kasita? Oyagala munafu yambu yabadde vixen. Ate twamulabyeko ng'ayimba. Oli teyabadde vixen. Bwoddayo n'olaba vidiyo etandika egamba Fefe Bussi akayimba ne bakawandiika mbu bakayita ki, then ne bamala ne bakugamba also starring. Also starring Karole Kasita. Kati tebakuteerawo ka starring ng'oli vixen. Ako ka starring bakateerawo ka star, basta. Kati just star yakkiriza emmunyenye yabikeko mu vidiyo yange. Emmunyenye n'enjibaleetera n'eyaka. Naki nekintu mukomadyo kibikkiriza? Ekiki kye tubikkiriza? Mwaba tusibyeko mbu tulina kye tubikkiriza. Tetulina kye tubikkiriza. Ffe tulinga bwe mutulabera bwe tuli tuba basanyufu, tunyumirwa, tweyagala. Yamaani, buli kimu kyekyo tewali ffe tetwekwekereza. Naye nga omuntu osooka omunnyonnyolemu wasisinkana di Karole Kasita? Karole Kasita nolowooza namusisinkana mbudda nnyo. Karole Kasita ndowooza mulabaawo nga tuyingira COVID. Wano ne gunywera. Awe twemanyire nnyo. Nali mulaba nga muyimbi munnange. Katugeze nga bwendaba ani oba nga bwendaba omuyimbi omukazi omulala yenna. Kati awo before COVID tutandika okwogera munnange. Aba COVID ate bwakoona nga buli omu yeetaaga munne. Okwetaaga munne kwali kwa music, kwali kwa beyond music. Era kwali kwa music kuba okimanyi mu COVID ebintu byatabuka. Naye era nga Bible bwegamba mbu tetulibeerawo ku kyakulya kyokka, naffe tetusobola kubeerawo ku music yekka. Ensonga lwaki twalabika episode nga mwina engeri gye mwenywegera ne tugamba abaana baffe bino banaabisobola oba nedda? Abaana bammwe bwe banatuuka mu myaka gyaffe ndowooza bajja bisobola, naye ebyo ebintu si byamaanyi nnyo. Omuntu bw'aba asimayiringa bulungi ng'alabika bulungi nga ne kankomawo. Naye nga byaddala si byaddala? Ebintu byaddala naye nga eno chance nandigikozesezza okwebaza buli omu abeereddewo Mama Sita, buli omu kuba bambi ku TV personalities, ba radio presenter, ba TV presenter, ba bloga, baani ate kati ne tugenda ku bakama baffe bafaani abatindiza engendo ne bava yonna gye bavudde. Mu abasinga mwana tetulina kya basasula
kusasula naye mwebale kwagala Karole Kasita mwebale twagala nange nsaba mundabire nga ddala ennaku z'omwezi nga 18 May omwaka ogujja nange nzija ate nga tujja nalo Nefike abantu balowooza nti mwine engeri gye mubikiriddemu kino ekintu bwe mubeera ku stage mwekwatakwata mwekeesinga mwekola biki abantu mubabuzaabuza lwaki temwogera kituufu ng'ate ne mugandawo mukyala wa Nubian Lee naye akiwulira nga kituufu kyekiriwo ajust abantu balabika balina engeri gye baagala okukolamu ebintu balina engeri gye baagala tukolemu ebintu byaffe ate nga naffe tulina engeri gye tukolamu ebintu byaffe ate nga naffe tetubasalirawo nga bwe bakola bintu byabwe kati mbadde nsaba buli omu yeevuga sipiidi ye tovuga munno sipiidi wangi oba olina gwotya ng'alina engeri gy'alingirizaamu Karole ng'alina engeri gy'alingirizaamu Karole oba batya abawagizi be abamwagala kubanga mukyala mulungi alabika bulungi abantu basobola omwekwanyiza ng'otya okimensioninga nti nange mwagala eba naffe tweyagala togamba tolaba mbu tweyagala tolaba kweyagala kuli wano buli omu ali mu kweyagala bweyagaza ensi yakweyagala mukwango ffe tweyagala era nawe wali eyo okusaba bambi bw'oba oli eyo olina okweyagala ensi yakweyagala kweyagala bweyagazi kweyagala kyekyo